Gera mukasera kano mu studio negatiddwako amyuka omwogezi w'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu kibuga Kampala Sulaiman Matovu agenda okubanga ayongera okutumulungulira ku nsonga ero tukwaniriza nnyo ssebo ku makungunte nange neyanziza nnyo mukisa guno gumpeereddwa ku Dream TV nsooka okulamusa abatulabalabi baffe abalaba amakungunte nti mbalamusizzaako nnyo akawungezi k'olwaleero nembebaza abasobodde okubaako emirimu gye bakola mu kuliko eyo ne abasuubuzi baffe abakyasigadde waka abamu n'abamu abaguddewo abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekyakasiita Uganda kubanga kye kibiina ekikulembera abasuubuzi mu ggwanga lyonna. Weewaawo twesiimye nnyo nti tulina omwogezi w'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu. Enteekateeka yammwe n'okusinkana omukulembeze w'eggwanga yatuusewa? Enteekateeka yaffe eyokusinkana pulezidenti ekyayimiriddemu olw'ensonga nti pulezidenti yatuwandiikidde ebbaluwa lwakuba teyabaddeko nnaku za mwezi ddi lwagenda tusinkana kuba ebbaluwa gye yatuwadde ng'agiyisa mu Ssaabaminisita we yatuwadde ebbaluwa ng'atugamba nti ajja tusinkana omwezi guno ogw'omunaana ogwatandise mu makkati gaagwo oba nga guggwako tetunnaba kufuna official date naye amawulire ge tufuna okuva ku protocol batugamba nti ku Monday ya wiiki eno banaava mu cabinet meeting tuyinza okufuna official communication lunaku ki lwe tugenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Okay, tweyanziza nnyo ssebo. Kakati munnakampala akitwala atya kubanga ku bimu bye mwayisa oba okulabula kwe mwakola mwalaga nti okuddamu okugula amaduuka gammwe nga mumaze osinkana omukulembeze w'eggwanga ate n'abeera ng'agenda maaso nkubanga akkiriziganya nammwe ku nsonga ezimu ze mwali mutaddewo ez'okujja bamusiga nsimbi ku makubo okujjayo enkola eya ifrisi yabawandiikidde ebbaluwa etaliko na nnaku za mwezi mubeera temumaze okuleka bemukulembera wansi. Ekisooka tukyagenda mu maaso n'okwebuuza okucoordinatinga ne bannaffe kubanga si ffeffeka ab'e Kampala tulina bannaffe abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Masaka, Mbale, Mbalala, Fort Portal, Mubende, eyo yonna bamemba ba Kasiita n'ebibuga ebirala Mbale katukyakuŋŋaanya ebirowoozo byabwe tulyoke tuveeyo lumu n'ekigambo kimu ekisembayo. Ekigambo ekyo tujja kiwa ab'amawulire nga olunaku z'omwe nga tumaze okumaliriza enteekateeka eyo ne ba stakeholder bwe tunaamala okuŋŋaanya ebirowoozo byabwe kubanga buli sekita erina abakulembeze baayo. Kasiita bode egatta abantu bonna kati bwe tumala okuwuliriza ba sector leaders tubaawo ne kye bayita general meeting eyawamu ng'erimu abasuubuzi bonna okukola resolution kiki kye baali agadde tuzzeeko. Weewaawo mu kaseera kano sekita zoogerako oba ebibinja mu bukulembeze w'abasuubuzi zo ziyimiridde zitya mwenna mukyali ku kimu kyasinkana mukulembeze era mukyakkiriza okugumiikirizaako? Ekisooka ebibinja tebyandibaddewo kubanga era tebiriiwo kyekyamazima biteekebwawo buteekebwa. Twafuna obuzibu nti amaka g'omukulembeze ennaku zino oba ensangi zino gaayagala okufuka entabiro y'okutula ddiiro nga kisimbukira nnyo ku bantu abamuliraanye abakola appointment ezisinkana omukulembeze w'eggwanga nti abasinga ababeera emabega w'ensinkano ezo tebakulembeza interest z'abasuubuzi wabula bakulembeza interest zaabwe ng'abantu kivula nti bavuddeko nnyo okutabukatabuka oba oli awo ne president n'atafuna birowoozo bituufu oba n'atafuna kwemulugunya kutuufu kufaanana kutya okuva mu basuubuzi kubanga ebiseera ebimu ebiwayo ebigendayo bitwalayo proposals. Tetugaana bantu kugenda maaso ga mukulembeze kubayamba naye abantu betukulembera ffe tebaagala gavumenti ebawe ssente baagala gavumenti ebateerewo enkola mwe basobola okukolera emirimu gyabwe ne basigala nga bafuna ate nga ne gavumenti bagiwa omusolo. Naye twayisanga nti tufunye okusomozebwa kw'amaanyi eri baminisita nga mu Kampala wano ebyobufuzi nga bwebiraba bitambula okulaba nti bagezezzaako nnyo okugezaako okusabotaginga
abasuubuzi n'okubakoonaganya oluusi ate bo ba minisita nga balina ebigendererwa byabwe birala si byabasuubuzi. Weewaawo mu kaseera kano Munnayuganda akitwale nti amaduuka muddamu ddi okugaggala oba omusuubuzi agambe kakati muddayo ddi ku kyemwakkaanyaako ekyokuggala amaduuka? Tugenda kubawa ebirowoozo byaffe nabo batuwa ebyabwe olw'ensonga nti ffe tetusobola keera nkya ne tusalirawo abasuubuzi kubanga wadde naffe tuli basuubuzi naye ffe nze nnyina edduuka limu oba abiri sobola okusalawo n'enzigala agange naye waliwo ate agamba nti nze sijja kuggalawo olw'ensonga ze. Kati okuggalawo kuno tekuba kwa buwaze wabula tuggalawo okusinziira buli omu bw'aba ategedde n'obulumi bw'aba alina kubanga okuggalawo tekuba kwa buwaze tetulina gwe tuwaliriza nti bw'oba toggaddeewo ova mu kasiita oba bw'oba toggaddeewo ova mu busuubuzi wabula ekibaggazaawo bwe bulumi bwe balaba obuli mu bizinensi zaabwe. Ate omuntu akkiriza naggalawo nanga akimanyi bulungi nti n'enkya ajja kusasula renti ng'akomyewo omanya ayina ekimupushinze ayina obulumi. Kati obulumi obwo bwe twagala gavumenti ebutunulemu embeera esobola okudda mu nteeko. Mu kiseera kino Munnayuganda akitwale nti muggulawo ddi bwe gabanga amaduuka gabadde maggale? Bwe gabanga amaduuka gabadde maggale tukyafuna official communication tulabe enzigalawo oba enzigulawo eri officially nga bwe tulinda kubanga president gwe tumanyi ffe asobola okugenda n'atuddiramu ku TV oba oluusi n'atuwandiikira. Ebbaluwa yabadde ntuufu eyafulumye? Ebbaluwa yabadde ntuufu kubanga president yagiyisizza mu prime minister naye kyabadde abasuubuzi ekyasinze okubanyiiza n'abamu butaggulawo leero kwe kuba nti teyabaddeko nnaku za mwezi ddi lwagenda kubasinkana. Weewaawo tukweyanzizza nnyo ssebo Sulaiman Matovu mumyuka wa mwogezi w'ekibiina ekitwala abasuubuzi. Nange neyanzizza nnyo okumpaayo akaseera kano mawulire gaffe amaganzi mbaagaliza akawungeezi akalungi. Weewaawo katweyongereyo n'amawulire gaffe amalala amakuŋŋunte atwala ekitongole ekifuga ekibuga kino Kampala Dorothy Kisaka avudde